Nkwaniriza nnyo ku Bukedde TV1 nkubuuzaako nti osibyeyo tyano gye baliko gy'osobodde okukola olunaku olwaleero. Nze Sanyu Robin Omweru kandi n'emmebo omulungi tuzze kukutuusaako ekitundu kino ekyagataliiko nfuufu. Kalira katandike n'ebikulu ebiri mu olunaku olwaleero. Abalemesa poliisi okukwata bba Nameere ku misango gy'okubba full figure basindikiddwa mu kkomera. Poliisi esudde ekiddo mu kiro n'ekwata abasangiddwa n'embuzi ezisaliddwako emitwe nga ziriko amaliba. Omujaasi wa UPDF afiiridde mu kabenje. Trailer emusaabadde ng'etaasa ambyulensi. Nze nsinga okumanya ensonga z'abakazi. Okusunsula bammeeya ne bakansala b'amagombolola kukomekkerezeddwa. Omulundi guno tugenda kuwangula. Kale agataliiko nfuufu katandika okuganyumya. Tutandise n'abavubuka basatu abagambibwa okutolosa Kennedy Nsubuga bawa Justin Nameere bwe yali anoonyezebwa ku misango gy'obubbi. Basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Winnie Jatiko owa kkooti ya Buganda Road bw'atyo n'abasindika Luzira. Juma Kakozo emyaka 33 akulira ebyokwenda ku hoteli ya Merlin abeera Nakasero mu Kampala. Jeseroge emyaka 24 ow'ekireka n'asimwa James ow'ekirinnya Boyogere mu Kiso ne basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Winnie Jatiko wa kkooti ya Buganda Road ne basomerwa emisango egy'okutolosa Kennedy Nsubuga bawa Justin Nameere bwe yali anoonyezebwa ku misango gy'okuba n'okubba Jennifer Nakangubi amanyiddwa nga follow figure omu ku bawuzi ba President Museveni. Kigambibwa nti bano omusango baguze ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ku hoteli ya Merlin mu Kampala bwe bamanyira ddala nti Nsubuga yali anoonyezebwa ku musango gw'obubbi kyokka ne bamutolosa. Mwayambako bwe bayita Nsubuga Kennedy omwali mumanyiti ayagalibwa poliisi ng'amaze okuzza omusango gw'obunyazi omuyambako okudduka. Okusinziira ku mpaba ya kkooti gye tulabyeko, Nameere ne Nsubuga balina okukwatibwa ku musango gw'okubba follow figure yalabikira mu katambi nga basajja babiri bamufuntula agakonde ne tayikondo ng'effujjo lino baalikolera ku luguudo lwa Kyaddondo nga kigayibwa nti follow figure bamuzinduukiriza agenze kwetaba mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire. Kitegerekese nga abasirikale baagezaako okweyanjulira abakuumi ku hoteli eno wabula Kakooza yabategeeza nga bebanoonya baali bafulumyemu. Grace Sami omuwabi wa gavumenti mu musango guno ategeeza nga okunoonyeza bwe kwawedde n'asabayo akadde okutegeka abajulizi. Abasatu bano basabye kkooti beemirwe kyokka nga babadde tibatadde biwandiiko eboogerako ku mukutu okuddukanyizibwako emisango bw'atyo omulamuzi Jatiko n'abasindika Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja. Abakuba full figure bamukubanga bamukomekereza nti akomye okuvuma abantu n'okubalengeza. Kyokka mu kuwaayamu ne Nameere gye buvuddeko yategeeza nga bwe yali tannafuna bbaluwa emuyita kweyanjulako poliisi nga n'eby'okukuba full figure yabyegaana tikwali kumusiba ku matu ga mbuzi kumuliisango. Full figure nawuliddeko nti bamukubye n'endaba ne ku butambi era nempulira nti ate yeesibye ku nsooka kugamba Chairman Kalangwa gwankubye kubanga gwe nayogedde naye nga nzija n'amala nagamba awo yateekwa kuba Nameere. Poliisi tennoonya era siri ku muyigo gwonna. Poliisi tennantimbako nti Nameere wanted. Musase wa Nkambo yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Ate yo nga tuvuddeyo ab'obuyinza okubadde n'amagye ne poliisi ekakiri mu disitulikiti ey'ewakiso basudde ekiddo mu kiro mwe bakwatidde abavubuka ababbye embuzi ne baziggyako emitwe okuzireeta e Kampala kyokka nga ziriko amaliba. Ndi mu
Poliisi y'e Kakiringa eddumirwa DPC Benali Abassa ng'eyambibwako amagye okuva mu nkambi y'ekibinja ekisooka basudde emisanvu okufuuza ababbi b'ebisolo omuli ente n'embuzi era nga baliko abasajja babiri bakutte nga basangiddwa n'embuzi nga zisaliddwako emitwe nga zikyaliko amaliba nga mu kiseera kino batemeza mabega wa mitayimbwa. Abakwatiddwa n'embuzi ensale babadde batambulira ku pikipiki namba UDN 177 waayi era ng'eno ebadde ewunyuka buweewo ku ssaawa 9 ez'ekiro ekikeseza olunaku olwaleero bwe batekwegwa mu kiddo ekibadde kitegereddwa. Oli mubbi oba toli mubbi Farida? Siri mubbi bampadde omuntu gomaze naye omwaka mulama atomanyi gy'abeera. Balagiddwa okunnyonnyola gye babadde bajja embuzi mu kiro kino n'ensonga ebadde batwaza akapaalo kyokka ne bategeeza nga waliwo abadde batisse ebitereke bino mu bitundu by'ekiboga babireeta e Kampala wabula nga buli omu abadde byayogera tebigatta. Ani azikuwadde? Dennis yani. Bw'okitegedde nti embuzi zakuwa ziriko amaliba nsale bwe ziti? Mbadde sikimanyi naye ekyemmanyiiko aŋŋambye embuzi. Anagamba ozitwala wa? Aŋŋambye ensanga waliwo abantu bagenda okubira bali ku bypass. Agambye waliwo abantu abali ku bypass nja basangawo mbaweereza. Agenza ndakira omusaabaze kati mu kukomawo ensanga ono mu kkubo naŋŋamba tutwale Kakiri alina bino ebintu okubisaako nange nenjijja nga ndi naye wetutuuse wano nze ne banimuzira nenimiraako ye n'abuukako. Basangiddwa n'ebintu ebirala omubadde tooki saako n'emyambo emyogi ku makya bannannyini embuzi ezabbiddwa bakedde ku poliisi e Kakiri ne bannyonnyola engeri gye zaatwaliddwamu nga bazijja ku kyalo Bembe ekisangibwa mu ggombolola y'e Namayumba. Naye ekibi sinalaba ku mubbi batulage ku babbi batubuulire ku kyalo kwennyini kuliko abaana enzaalwa ababaleeta basobole okuyambibwa era basasulibwe kubanga embuzi ezo mukyala Nakawooya sente yazeewola mu PDF era abanjibwa. Naye tubadde tusaba buyambi embuzi zaffe tezirabise n'obwenkanya. Emabega baasala embuzi 12 za mukoddomi wange, baasala ente za mwami Nnyenje Bukondo, ente 6 nga ziri Mawaku. Kizawire yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. His Highness Aga Khan owokutaano atuuse ku bugenyi obw'ennaku 2 mu Uganda mwagenda okugulirawo pulojekiti ez'enjawulo. Aga Khan asoose kusenkana President Museveni ne First Lady Janet Museveni mu State House Entebbe. His Highness Aga Khan owokutaano atuuse mu ggwanga mwagenda okugulirawo pulojekiti ez'enjawulo. Kisabo ky'ennyinti baayaniziddwa Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Achenge. Valekedde mu State House Entebbe byayaniziddwa President Museveni ne First Lady Museveni n'emizannyo Janet Museveni ku bugenyi obw'ennaku 2 Aga Khan agenda kutongoza Aga Khan University n'okutongoza okuzimba eddwaliro Aga Khan kuno. Aga Khan era okusinkana abenzikiriza ya Ismaili mu Uganda mubaka obwaniza obugenyi mu President Museveni alaze enkolagana y'omugondo ebadde wakati we n'Abaismaili alambuludde obukulu bwabwe mu nkulaakulana y'eggwanga. Aga Khan alaze essanyu ly'okwanirizibwa babulonje ategeeza nti kitaawo omugenzi yayagala nnyo Uganda era ategeeza nti kibali kikulu nnyo okujja kuno. Yeebazizza obuwagizi bw'azaafuna okuva minisitule ez'enjawulo okuli ebyenjigiriza, ebyobulamu n'endala. Abakulembeze bombiira boogedde ku migaso gy'okunyikiza akatale k'omukago obuvanjuba bwa Afrika. Aga Khan yawerekeddwa ku mwannyina omumbejja Zahara Aga Khan ne mutowe omulangira Ali Muhammad Aga Khan.
kale ate John Bosco Serunkuuma Kaana Kambata ng'onayagala bwa mmeeya wa Nansana Municipality atuyanye okujjuza emikono egimusabibwa okusobola okuwandiikibwa. Ono agenze ku kitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda ewa Kiso okuwandiikibwa kyokka n'alagirwa okuddayo okujjuza emikono so nga n'obudde bubadde bunaatera okuggwaayo. Abeegwanyiza okuvuganya ku bwa mmeeya mu munisipali y'e Nansana ne bakansala bakedde ku kitebe kya disitulikiti okusunsula olwaleero. Abazze okuvuganya kuliko Regina Bakite ng'onaze bwa Namunigini era ategeezeza nti ebintu bingi byasakidde Nansana nga n'ebisinga tebinnabaweebwa nga y'ensonga lwaki akomyewo. Ndakuba n'agenda ezitambula ez'enguudo okiraba Nansana egula ku bisindizo bya yereyere. Mula tulina Greater Kampala etuyambe era tukyeta eyo Greater Kampala gye mulaba nze nali Cape Town ensayiringa. So tusuubira mu kilomita zennyina ebibiri kyenda mu ttaano twakakolako just 20%. Ate omusomesa Hamidu Nsubuga owa NRM agamba nti gavumenti ezeeweereza ebintu bingi naye olw'okubanga abakulembeze babadde ku ludda oluwabula gavumenti bibadde biwagamira. Nze mmeeya addako owa Nansana Municipality okulongoosa ebyo ebiremye ababaddeyo emyaka 10 kya munisipa eno bagituwa. Saawa zino tufunye omuntu omutufu Nsubuga Hamidu Kizito ne ttiimu yejaze nayo. Nzize ku nomination ey'ekyalo ekyakazowa Adilowa. Ye John Bosco Serunkuuma Kaana Kambata NUP asanze akaseera akazibu okuwandiisibwa kuba emikono gibadde mitono ate ng'obudde bunaatera okuggwaayo era bamulagidde addeyo okutuusa lwafunye abamuyambye n'agiweza n'asunsulwa. Ono ayogedde ekimuleese okuvuganya ku bwa mmeeya. Njagala bwawe ekisuubizo kyange nti ebizibu eby'emisolo egitakoma leero ne baleeta guno enkya ne bongerako buli n'ebibiri leeta 1000 ebizibu ebyo tugenda byadresinga. Mu balala abasunsuddwa ye Richard Kazibwe ng'ajjidde ku kkaadi ya Democratic Party. Abaana basoma bubi nnyo tulina kwe batuula ebizimbe bikadde nnyo ebiriiko mabaati byakuya mu jankaaga. Tolbert Musinguzi ayogedde okusunsula kuno nga bwe kutambudde era nti waliwo be bagobye olw'obutaba na bantu babasemba era nti abatakoleddwako leero si baakuvuganya. Tukoma leero ku level ya municipality enkya 11th to the 24th tuba tutandise amagombolola. Ate abaagala okuvuganya ku bifo eby'enjawulo mu ggombolola y'e Kawempe ezigenza okwera ssaawa 2 nga batuuse dda ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda okusobola okwewandiisa. Abamu obwedda bajja n'obubonero bwabwe era nga ku bo kuliko n'abazze n'ensaniya. Mu beewandiisiza be twogeddeko nabo omuli n'abataafunye kkaadi za bibiina byabwe bategeezeza nga bwe bazze okulwanirira n'okuweereza abantu baabwe. Nzijidde ku ssaawa mu ndabiro okwo olw'obuweereza obulungi bwe musuubira kubanga ngombo yange nze piraawo ayokya. Olwekyo bannakakungulu bannambogo kiza zooni n'abakirokole w'empangaalira mbeererewo bannange omuntu wammwe omwana wammwe akuze nammwe azannye nammwe tubeere ffenna ekintu kyaffe tukitambuze njagala amanyi anira n'okuweereza abantu baabwe. Nzijidde ku ssaawa mu ndabiro okwo olw'obuweereza obulungi bwe musuubira anira n'okuweereza abantu baabwe. Nzijidde ku ssaawa mu ndabiro okwo olw'obuweereza obulungi bwe musuubira kubanga engombo yange nze piraawo ayokya. Olwekyo bannakakungulu bannambogo kiza zooni n'abakirokole w'empangaalira mbeererewo bannange omuntu wammwe omwana wammwe akuze nammwe azannye nammwe tubeere ffenna ekintu kyaffe tukitambuze njagala amanyi bwe mwabiza omutulu yabadde avuga bodaboda ategere kisinya temukutula okugolo sirikala badde musaabazi yabadde bosi woli ng'atudde ku piki oli twende ebipya egiyita ku mutwe gwe kenyini neko byenda byonna ne bifuluma kirikubya entiisa y'amaanyi. Tegere kisente akamenyi kano kavudde ku ambyulensi ebadde ebikira Kampala ku misinde gya Iriri ng'etwala omulwadde olwo tulina begezeza ku kiviira kwe kuyingirirwa bodaboda abadde ebbali n'omusaabazi n'abatomera wakati wabadde wayitawo ambyulensi watwera n'addako ebbali kitegeera kati ono twera weze ebbali owaboda ate asigadde aleeta emipiira gye babeka gimunyimuyini mwagudde lwe bayagadde okubukayo nga toli amaze okugwayo naye amagulu ne bagakolaki ne bagamenya lwevatulira wategedde ntyasa abantu avuddemu n'adduka abala bategeeza nti wa UPDF olabi nga twere mutuukako n'abuka ku piki n'agwa mipiira gyayo n'emutta kati watwera saabira ambulensi kati waboda naye ng'agudde akatakanuka boda eganya okusiba ono omusabaze n'asinga n'ayagala okutuukako otwakubye
yakuda ne mutwera ne mubitako yakata okubuukako mutwera ne musena ne musika ne muyingiza basirika gavumenti gazi y'oluguudo luno n'okubatiramu obugulu mu kuba obubenje bususe oluguudo luno lwetaaga kwongera kugaziyamu okusinziira ku mbeera lwetaaga kwongera gaziyamu ate wano waliwo woloseero kati waba wafunda waba batukula ebintu motoka wezijja ate tewali kambusi tuyitako emmotoka nyingi nnyo ate netuleera ezenyigiriza omwo tubako jamu neribulamu ne ambusi poliisi ejjeewumula kutwala mukanika emulago nkuneza bugenda maaso nga tweregiddwa netwalibwa emukono ebyo nga biiti abantu b'embali baguddemu ekikangabwa wannambwa jonathan emanyiddwa nga emusigavene bw'alumiddwaga kwa muganzi we muno ginadiini n'amufumita ebisonga entabweva ku mukwano omulambo saawa eno gukyali mu mokyale kitalo nnyo nnyini ddala eri entertainment industry okusookera ddala kituviiddwako omuntu abaddemu ku mpagi zetuyimirirako omwogezi wa poliisi mitundu by'erigone rogers taitka yogedde ku tebuli n'ategeeza nti entabo evudde ku namono ogende we musigavine ate n'asangayo omukazi omulala lunakola olutalo ekidiidde kubadde kumufumita bisomugongo ebimutiddewo kigambibwa nti musikafu eyabaddewo oluvannyuma lw'okuyombagana bw'atyo n'akwata ekintu ekisse kiteebereza okubeera akaso era bw'atyo n'amufumita nti mu mugongo abatuuze bakubye enduulu era namuno n'akwatibwa nkati akubibwa ku poliisi embaale njagala okutegeeza abantu baffe nti omukwano bwe guba nga gugaanye obulamu bwe businga olw'okubanga kati wokkira muntu munno bosi n'omutta si ye solution aboolugalo lw'omugezi bategeeza ng'ogyeko amanya gabadde yeeyita ye imran wannamba era agenda kuzikibwa ebudaadiri mu nkola y'ekisiraamu tumutwalire ku namakwekwe tubakole ki tumusaalire tumuteeke mu ambulensi tumutwalewa mu kyalo tugende tumuziike david musikalyankolo ne faizo kizibe bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV kibi nnyo ate yesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'obubaka wa Busiro East mu Parliament ku kadi ya NUP Emmanuel Matovu Magola atongoza ekifaananyi kya President w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu ekigenda okukozesebwa mu Busiro East mu kulonda okw'omwaka ogujja. Ono yennyamidde olw'abazze babakiikirira abatatuusa bulungi buweereza ku bantu. Bannakibiina kya National Unity Platform NUP mu bufunze abagenda okunoonya akalulu ka pulezidenti w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kulonda kw'omwaka ogujja n'okunoonya akalulu ka Emmanuel Magola Matovu mu ssaza lya Busiro East bakuŋŋaanidde mu maka ga Magola okwetaba ku mukolo ogw'okutongoza ekifaananyi kya Principal Kyagulanyi ekigenda okukozesebwa bonna abagenda okukwatira ekibiina bendera mu ssaza lya Busiro East. Abamu ku bavubuka bannakibiina baakazibwako erya Foot Soldier omukolo bagutaddemu ebisoko nga bayimiridde ku wankaaki w'ennyumba ya Magola erudda n'erudda nga bakutte minvuuli okumwaniriza mu bitiibwa. Magola avudde mu nnyumba n'ab'omu maka ge era bwe batibwa Foot Soldier ne bamutwala butereevu muwema wabadde omukolo. Omukolo gwetabyeko abakulembeze okuva mu tawuni kanso y'Ekyengera, tawuni kanso ya Wakiso n'eggombolola ya Mende n'ebitundu byonna ebirala ebikola essaza lya Busiro East. Abakulembeze ab'enjawulo okubadde Kigozi Amidu, omuyambi wa Magola mu byobufuzi, Hakim Mugalu, sipiika w'eggombolola ya Mmyoka Wakiso, Jimese Nogo Wakunga ne Katawuse bakunze bannabusiro East essuubi lyabwe lyonna okuliteeka mu Magola kubanga bakizudde ng'ayagala nnyo abantu nga kino kyeyolekera ku bingi byazza bakolera so nga si mbaka w'ekitundu ekyo nga kati banaamusindika mu palamenti tajja kuvumbira wakubalira ddala ebibala. Njagala okukwebaza ebyensuso okwatidde Wakiso sub county omumuli tugenda kuba naawe mu bwesimbu onale mu Magola embeera mwali si mbeera mbi nnyo tanoonya ssente za kuzimba nju kugula mmotoka kukola kutya akasente ako kagenda okusaka agenda kukasakira ffe so tulonde owaffe agenda okujja ku luggibo amanye ekikuluma. Oluvannyuma Magola ku lwa bannakibiina ky'NUP atongoza ekifaananyi kya Principal Kyagulanyi ekigenda okukozesebwa bonna abagenda okukwatira ekibiina bendera n'asaba abantu okubassaamu obwesige.
bannakibiina bonna batadde emikono mu kifaananyi kya Kyagulanyi mu kwogera kweyennyamidde okuba ng'essaza lya Busiro East lirinaanye Kampala kyokka nga temuli wadde eddwaliro abalonzi mwe bayinza okuddukira nga beetaaga omubaka ow'ebikolwa nga ye atasosola mu bantu. Mugombolo leno yokka eyamumyuka erina emiruka 7 naye erimu abatuuze abasukka emitwalo 40 naye tetulina ddwaliro. Magoola mu mwesige ate ku luno Magoola yaliko amasannyalaze, Magoola yalina kadi ya NUP, Magoola ye kandidati wa NUP, Magoola ye kandidati wa Kyagulanyi. Ayambalidde ababaka abazze boogeza ekirimi mu palamenti ku nsonga eziruma Buganda. Obabuuza emyaka 15 motion kijje mwali mulese ku folo ya parliament ng'eyogera ku nsonga zaki za Buganda. Kubanga ku luno tuteeka okuba mekka bagenge bakola ki? Asekeredde abamuvuma ate nga ye obulamu bwe bwonna lumirirwa nnyo abali mu bwetaavu nga bw'anaagenda mu palamenti erimu akutemya ku bwabiri nga n'ebyenjigiriza alina enteekateeka yabyo ey'omuggundo. Naye Magoola bw'aleeta enkola ye gajja lyaleese emyaka 10 ey'enkulaakulana nti yakugoba bwanvu mu buli nnyumba ng'ate si ne bw'oba weewoze osobola okukola ki? Okusasula. Kati eyo y'emu ku nsonga Magoola z'agenda okusooka okukola ki? Okukolako. Alaajanidde gavumenti okuyimbula bannakibiina ky'NUP bonna abazze bakwatibwa. Bwetweyongerayo abatuuze ku kyalo Kijjo Kasokoso mu ggombolola ey'e Nabbale disitulikiti y'e Mukono bawuniikiridde omusika bw'asibisizza baganda be bonna ng'abalanga okukozesa ettaka lya kitaabwe. Bano baleeteddwa mu kkooti e Nakifuma okusomerwa emisango. Omusika Stephen Sebakimu yagayibwa okusibisa baganda be 7 nga balanga okukozesa ettaka lya kitaabwe. Omugenzi Chrysostom Kasakanyanya ekiwuniikiriza abatuuze b'oku kyalo Kijjo Kasokoso e Nabbale mu disitulikiti y'e Mukono. Abasibe okuli Bulya Vincent, Kiwuubiro Lawrence, Nalwanga Joan n'abalala basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Peter Gukiina owa kkooti ento ng'onasoose kubasoma amannya okukakasa nti bonna we bali. Omulamuzi akkiriza okusaba kw'okweyimirirwa kw'abantu bana nga buli omu alina okusasula ssente emitwalo 10 ez'obuliwo ate ez'obutaliwo obukadde 6. Timu abawabira omwawabira soko okubiri owokuna n'owomukaaga mugenda sasula ssente ez'obuliwo emitwalo 10. That each of the sureties, where the sureties? Ababeeyimira baliwo. You will execute a non-cash bond of 6 million shillings. Mugenda sasula ssente ezitali za buliwo obukadde 6. Kyokka munnamateeka waabwe akanze kwegayirira omulamuzi abasibe bonna bayimbulwe. Omuwaabi wa gavumenti Rachel Nawira n'ategeeza nti abasibe abasatu babadde tebalina babeeyimirira ng'omulamuzi alagiddwe bakomezebwewo mu kkooti ku Lwokutaano. The case is adjourned to the 12th of September. Omusango gwongezeddwayo paka nga 12 ogw'omwenda. When council will make the application for the others. Christine Namusinga ennamwandu w'omugenzi akukulumidde omusika olw'okumuliisa akakanja nga yatuuka n'okumugoba mu nju. Bba wange n'abaana bange tabakkiriza kulinnyayo agoba bagobe abakuba n'omulala yamwokera empapula ze zaali muyambe okufuna emirimu. Abamu kwamulekwa beekokodde omusika olw'okufuuka nakyemalira ng'eggala essajja. Twamulonda nga tumwesize ng'amanya nga tumanyi nti ejjasobola otugayidinga tusobola otambuza ligasi ya muzeeyi waffe naye singa otumalamu amaanyi nti we twamala omuwa obuyinza ate yeefuula nti buli kimu yalina okukola ki alina okuba nga yakivunaanyizibwako. Newogende waka n'ogamba nti ngenda kulima ku bijja alina abalenzi badiringa nabo babeera n'amajambi ye. Banafamu balina amakomera babasibye omusanga guyambi bekikwatako naye nga tuli mu mbeera baganda bange 7 bali mu kkomera olw'ensonga z'ettaka. Kyokka omusika Sebakimu asambaza ebimwogerwako ng'ebintu baganda bye byakayanira bwe yabigula ku ssente ze. Tebaagala nnyo okukola naye balowooza nti ekyamuze ekyo yaleka ekinaabataasa naye mbagamba kikyo tukigabana ekiggwa era nga be batalina tebaagala kukola ne batunda ebyabwe. Nkira nze musika bawooza ndowooza bakati ate nze kitaawe
yava ku kyange nakigula na sente zange ne bagamba kya kitaabu tena okigula saakigula ku kitaabu kigula ku muntu mulala yali akiguze ku kitaabu. Kigambibwa nti omugenzi yaleka ettaka eriweza yiika esuwa mu 6. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Ababaka 5 abalondeddwa Sipiika Anita Among okwekenneenya ensonga y'okuwa omugagga Hamis Kigundu omuwala gw'e Nakivubo leero bagenze ne bagenze ne balambula omwala guno era ne basuubiza okufulumya alipoota. Akakiiko ak'enjawulo akasaba Sipiika wa Paalamenti Anita Among okunoonyereza ku nsonga z'omuwala gw'e Nakivubo n'engeri gye gwatuuka okwebamu omugagga Hamis Kigundu kalambudde omuwala guno okubaako ensonga zikekenneenya n'oluvannyuma kamuwa alipoota nga bwe yasaba. Akakiiko kano katulako ababaka 5 nga ssente waako Dan Kimosho nga mu kulambula bakulembeddwa omugagga Hamis Kigundu okubalaga obulabe obuli ku muwala guno mu kiseera kino so nga banaagumuwa okugukulaakulanya gujja kutuuka n'omutindo. Enkuba weetonya kubadde kukulukusa n'abantu bangi bafiiridde muno mu mwala guno lwa nsonga si mubikke. Mwala guno gwazimbibwa nga mu butuufu ddala gwa kuyisa sitomoota ne twesanga nti lwakuba guli open abantu basuulamu solid waste. Kati solid waste buli nkuba weetonya guzibikira gye kutwala amazzi ne gafulaadi nga kyemuva mulaba nti ekibuga kibadde kifulaadi. Kiddiridde okusika omuguwa okwaliwo gye bavuddeko ng'ensonga z'omuwala guno zaayisako n'abakulu mu kitongole kya KCC okulabikako mu kakiiko kakosase nga balumiriza okuguwa hamu okutuusa lwekyazuuka nga Pulezidenti Museveni eragira Ssaabaminisita Nabbanja akole ku nsonga zino okulaba nga hamu aweebwa omuwala guno agukulaakulanye oluvannyuma lw'okumulaga pulaani yaguwa ennungi nga ye gunaafaanana nga guwedde. Pulezidenti n'amatira. Reference is made to the Presidential Directive dated 2nd August 2025 for the redevelopment, upgrade, beautification and drainage improvement of Nakivubo Channel by Dr. Hamis Kigundu. Mu mbeera eno Sipiika yawandiika ebbaluwa ng'alagira abakosase bave mu kunoonyereza era bw'atyo n'asaba akakiiko kake nakakakkiriza ddala kituufu hamu asanya aweebwa omuwala agukulaakulanye. Tukakimosha asuubiza okusinkana abantu n'ebitongole eby'enjawulo ebikwatibwako obutereevu ku nsonga eno nga bw'annyonnyola. Tugenda yita aba stakeholders abalala bonna abakwatibwako ensonga eno twogere nabo era nga tusuubira mu weeks 2 okuva kaakati tujja kuba tuddayo eri Parliament nga tugitwalira alipoota ekwata ku Nakivubo Channel. Omugagga Kigundu ayogedde engeri gye yasinkana mu Pulezidenti Museveni okumuguza pulaani y'okukola omuwala guno. N'ensonga twazimba ekisaawe kino kirungi nnyo n'ekisaawe kino abakafu bajja ne bakiinspectinga mutuufu baakiraba nga kirungi era ne basiima ne FIFA certificate mwenna mwagira abaagituwa yensi yonna naye abasajja abajja ne bainspectinga wano abakaafu bagamba nti wadde ekisaawe kirungi nnyo tekisobola kubeera ku international standards nga kiyitako omwala nga guno oguli open lwansonga omwala guno gwa bulabe eri abantu bagenda okulaba ki omupiira kwe kusituka n'engenda n'ensaba omukulembeze w'eggwanga nti olaba otya singa mba nkwatidde ku bannayuganda n'enzimba omwala guno omukulu nakkiriza. Ategeeza nti omuwala guno gulabika bubi nnyo naddala ng'enkuba etonnye nga amawanga nga Uganda ono twandibadde twavaawo dda. So kya buvunaanyizibwa okutwala obuvunaanyizibwa nga buno okulaba nga tukulaakulanya ensi yaffe hamu ali omu naye tuba n'abantu nga 2-5 oba kakadde nga bakola ebintu nga bino byenkola. Nze nsuubira Uganda ejja kuva mu mawanga amaavu edde mu mawanga atagakola ki agakulaakulanye. Era naffe twaniriza enkulaakulana ejja mu kitundu kuba twali tufiirwa emaali yaffe ng'enkuba etonnye. Era tumwebaza nnyo kubanga omwala gubadde gutuyisa bubi. Hamis Kigundu ono mumulaba nga we yateekawo ekibaati twali tumanyi agenda kugobawo abatembeeyi naye alhamdulillah abatembeeyi tabagobye we tuli tukola. William Buyondo yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.